Olwokuna lwa Ssabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatadde emikono ku mateeka nga gano kwabaddeko eri kugira abantu okumala gasasaanya obutambi ku mikutu emigatta abantu mu ngeri ey'ekyeyonoonere. Etteeka lino lifuuse ssemusota guli mu ntamu nga litadde abantu ku bunkenke n'okubatuuza obufofofo omuli ne bannamateeka. Kati bannamateeka nga bayita mu kibiina ekibagatta ekya Uganda Law Society baagala etteeka lino Pulezidenti Museveni addemu alyetegereze olw'abantu batandise okulitaputa ekifuulannenge. Ekyo kintu kikulu nnyo naye ate bw'oba ojjagala kulimitinga freedom eyo olina okumakinga sure nti nno era oddamu ssemateeka under article 43 yelimitinga rights ezo. Bannamateeka abakulembeddwamu Benadi Owundo bagamba nti bakuddukira mu kkooti okuliwakanya kubanga lijjako abantu eddembe lyabwe ery'obwebange nga bw'annyonnyola. Ekyokusooka nti no really poorly drafted. Eteeka litera okugamba nti bw'oba osindise message ng'olina bad intention oba nga ekigenderera ku kyo si kirungi, si kugamba bugambi nti bw'osindika message kati mba nkoze eki mba kati nkomentinze offense. Era ffe tulowooza nti nno tujja genda mu kkooti okuchallenginga constitutionality eya Bannabituukiddeko mu kufulumya alipoota ku Imperial Hotel mu Kampala era nga basinziddewo ne babula omulamuzi Kisaaki wamu ne Ssaabalamuzi Alfonso Wenyiddolo okujja ensonga zaabwe mu kkooti wabula bazigonjoolere wabweru. Badde papers bafayirinze naye ky'obukulu nnyo nti no tuyinza okumediatinga ekyo ne kitabeera ki mu kkooti. Lwaki? Yo alipoota efulumiziddwa eraganga okuwamba abantu ekweyongedde nga n'emmotoka za drone zaakomawo nga zeeyamisibwa mu kuwamba abantu ekintu ekisaanye okutereezebwa. Abantu babadde kidnapped, abantu babadde tortured. Era appeal yaffe owa president is that appointing a commission of inquiry okutunula mu bintu bino. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulire lino.